Yes, nkwaniriza akadde kano oli otya kwena followinga Fadi TV ugine nkwebaza naye nkugamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga n'onyiga n'ekkade bagita Fadi TV ugi waliyo Fadi UG News KB TV ugikosa ne KR TV Uganda now muzi following bagita Fadi TV ugi relationship ya mchala anitira kosa ne plaza SB4 media yo baba yongedde okubanga eri mu lusuubo eri kaguwa kabulako kutuka bukutusi naye nga basinga bakoze ki beekutte ku Maama Fina era go basonzeemu olunwe mbagamba nti omu ku abo abakola ki abamu ku abo abasaanyizaawo relationship y'ababiri bano olw'ensonga nti Maama Fina mbu yeegwanyiza SB4 media luza mwalabye ebirabo ebifaananyi n'ebirabo Maama Fina bye yawadde SB4 ku Valentine's Day yamubadde ogulabo semalabo baba yamuwadde ogulabo nange ogulabo nga guzito bitya nga kuli kye bayita omusimbi abasinga bagamba ati Maama Fina ebintu kati ayongedde okubanga abiteeka public alijjukira omwaka ogwedde Maama Fina yavaayo ewaka n'agamba nti ye ne SB4 media twali kigenda mu maaso wakati waabwe kyanjawulo n'okodde Maama Fina yagamba nti ekirabo kyawadde SB4 yakimuwadde nga mukwano gwe naye abasinga bagamba nti Maama Fina ate osusseewo jjukira omukazi yenna bw'alaba nga baawe omuyisa bw'otyo atandika okweganga n'agamba lwaki amuyisa bw'atyo lwaki amukola bw'atyo lwaki amukola ebyo byo bityo byonna lwaki abimukola manyi bagamba nti tewali alumirirwa nga talina kigendererwa kyobala abasinga bagamba nti Maama Fina alina ekigendererwa mbwekyeza SB4 media era essaawa yonna twandiyaba ku divorce jjukira relationship y'ababiri bano SB4 ne mukyala aniteera omwaka ogwa 2024 yali 2024 endowooza gwali mwezi gwakumeka gwa mukaaga awo SB4 yagalako okugenda e Canada n'omukyalo omulala byakomaawo ndowooza aniteera engeri yali yakamala okuba nga azaala abalongo oba oliawo SB4 bambi kyamuviirako kubanga akola ki akansolinga ensonga ezo zali ateeseteese okubanga akola ki alekawo aniteera agende mu ggwanga erya Canada bingi ebyogerwa ku nsonga zino naye nga abasinga balanse okubanga bagamba nti essaawa yonna SB4 media nti divorce yaliruma ne aniteera manyi ebiseera kale bagamba nti oluusi eri abamu basajja nga balina mikwano gyabwe nga bakyala nga bakazi neffe mu Uganda abasinga bagamba nti tewali alumirwa nga talina kigendererwa tewali amanyi kale kigenda mu maaso tewali amanyi SB4 ba Maama Fina ba mukwano just oba oli abayize kuba mukwano just ng'oba oli waliwo ekisukka ku ekyo kubanga waliwo akafaananyi akafulumiziddwa nga bali mu mmotoka wabula tetunnakonfaaminga oba kituufu yabadde SB4 ne Maama Fina akafaananyi ako nti nga Maama Fina nti ng'akutte SB4 media nti ku bisambi bannange simanyi ani yaleese kafaananyi ako ne bwe baakaggyeebwa simanyi naye nga munange ensonga zeezo ezimu ku ezo zitambula bulaza SB4 media ensonga ze abasinga bagamba ne SB4 media mulekerawo okutuzanyira ku mitwe mugeza kubanga mwagala okubanga mutraininga naye nze bwendaba bulungi ndaba SB4 media se omuntu ayinza okuddawo ng'ayagala okutraininga already musajja munene big brand nene kati awo kyofuna bino ebiseera ebisinga oluusi binkonfusingamuko nange nembirabanga ebituufu kubanga brother SB4 media tayinza kwagala kutrendinga musajja alina brandi ye musajja atrendinga already niwe batakoze ebintu tubwe biti aba atrendinga kwada basinga bagamba nti brother SB4 media ogezaako kubanga okakinga minds z'abantu oyagala kubeera nga otrendinga biri confusingamuko nengamba ddala kituufu brother SB4 media yagala kakinga minds z'abantu ku trendinga ku social media kweli ekisooka mukazi we akola ku TV akola ku ssanyuka brother SB4 media following agiyina ku mitimbagano awo bintabulira ebinkonfusingira ddala ebyo tunembirabanga ebituufu sikulimba kubanga sio nti brother SB4 media kusa lyaliko akyalina okukola bubadibadi okufuna amawulire oba okutrendinga naye ensonga zimukwezi zitambula akadde kano ku mitimbagano
egya social media. Mukama bayambe bakaanye bambi bakaanye naye ng'oluusi mu relationship bingi ebibeeramu kati wano engeri gye bali basereba oluusi kiba kizibu obikola ki obizibikira ebisa ebisinga era bifuna engeri gyebikola ki ebirinkingamu ne munnaye abantu ba bulijjo nabo gye bali nga balina relationship yaabwe engeri nga yaba brother SB4 ne Anitaira nga teri settled nga teri settled naye kakale nga omanyi basereba oluusi babina okuba nga bikola ki birinkinga ne bagezako bikuumira mu private era bifuna engeri ebirinkinga ate nzingamba oluusi mikwano gyabwe bebakola ki bebabifulumya babiteeka ku mitimbagano muna ensonga zezo wagitafaali TV UG Devorce essaawa yonna yaliyo Maama Fina abasinga gwe basongamu olwo bagamba nti Maama Fina weesoliwe relationship y'abanno gyesonyiwe abasinga bagamba nti Maama Fina y'omu ku abakoze ki abakoze ekiyamaanyi okuba nti naasaanyaawo relationship ya brother SB4 kosa ne mukyala Anitaira binagwerawa binakomekerawa kubanga byo bino buli lukya byongera kubanga biranda byongera kubanga bintu byongera kubanga birandira ddala nga gye nkomeza binakomekererawa just following subscribing nyiga ku kale naye nga Maama Fina yava nakola ki n'abyewakana era n'alaga nti alina n'omwami we akati awo biconfusingira ensonga zaabano zo zitabula naye nga nze kyendi sure nti bino bali mu kuzannya bubali nti baagala kufuna amawulire bonna ndaba amawulire tebageetaaga nnyo kiri awo sisuubira naye nga ensonga zezo Faali TV ogi Faali Yoge News osanakita BTV ogi KR TV Uganda naawo sigala nga ofollowinga mube bulungi likinga ate commentinge mweraba mbagala nnyo